program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Alright, okay, mujjanjabye era mulijjukirwa. Ayina kyokoze oyine tafaali lotade ku bulamu bw'enseno mugana wange Mukama Katonda akikubalire. Kiregeza tyojjanjabye era olijjukirwa. Mwebale kuba nti gye muli bobo tuwulira kitegeeza Mukama akuleseewo. Eddoboozi lyange obongo liba bulungi nnyo kitegeeza oli mulamu. Kati kaseera ate obulamu bwo bukuume bulungi nnyo ate naawe bwabo boolabirira waba okulembera oba biweetoolodde nawe birenga bulungi. Kyentegeeza ki abagula ne mulisa abantu obutwa mulekeraawo. Abagenda okugula enkoko n'ogula kiyo oliisa abafamire ng'olowooza nti nno bagenda kuba nti banyumirwa bakwebaze bakuwaane munange kirekeraawo kubanga ogenda kuba nti obatta busi. N'olw'ensonga tubaga nti enkoko gyona okuba nti olya erina kuba nkoko nnansi. Tuwagire ebintu byaffe wano, tuwagire enkola za Mukama Katonda. Enkoko wabanga esookuba nti yeekuza n'ogira nga yeekuzizza kiba kikola amakulu. Neggwe n'olya koko awisi bbiri n'ovaayo ne weewaana kumba olya bulwadde. Semaka omulamba n'ogula kakiyo n'otta famire ng'olabira ddala bw'oti aye n'oyagaba kuyite taata nedda olimba. Wamma mmwe abaana mujjukize bazadde bammwe nti obukoko obukiyo buba tebunnaba kwetuuka temulina kuba nti mubulya. Mujja kuba mulya ddagala ate libalwalize bwereere mu mbeera bw'etyo. Mufeera temunnatuuka abaana mufe mulikawo bazadde bammwe nga mufudde. Kiba kibi nnyo omwana okufa ate omuzadde nga ye waali kuba yalyanko bulungi ebiseera biri nga twali nnyo butwa. Webale nnyo kasubira ng'otegedde ensonga ezo ate ngerawo kimanyi nti nno kati tutambulira mu butwa mu nsi mwe tutambulira n'olw'ensonga n'okuba nti olyako bulungi. Greens kintu kikulu nnyo. Greens muzirye naddala ezitali nfuuyire. Abazimire ewaka mwebale nnyo mwebali eddala n'olekawo ebikutiya n'olekamu greens zo aye nobeera ng'osobola okuba ng'ozifuuyiza eddagala eryaffe litwayogerako lyennyini lyosooka okuba nti weekolera ewaka ate n'oba nga tolya butwa. Abali obutwa tubasaasidde nnyo naye nga naga nti kati nawe osobola okuba ng'ofuna ku bikaawa nga katunkumaffe oli omuganda gwe nti omuganda katunkumaffe oli omutini ennyo n'obeera nga osobola okuba nti omulya. Tuli kweyo kaweeffe kuba nti no tugobiri ebitula byebayita bikatunkuma mu butale nga tubiboola tubigula. Buuzi ono waffe ono kuba aba mulungi nnyo ate nga atuyambako mu kugyamu obutwa mu mibiri gyaffe. Kale n'olw'ensonga eyo amazzi kintu kikulu. Ebimu ku ebyo ebijja obutwa mu mibiri aye ne bitwongera obulamu ge mazzi. Amazzi ge tunywa bagayita mineral water so no w'emmikebe w'embicupa nedda oyo chemical water twogerako mineral water yennyini ono gwe amazzi ge weefumbidde gwe n'osooka nti oganywa. Webale nnyo obanga okikoze. Bw'oba osobola kola ku dduyiro n'ekikulu nnyo ekyo. Edduyiro yayambako nnyo okuba nti munange ateereza omubiri gwo n'okufulumya obutwa obw'enjawulo. Ekyo kasoma nga okitegedde munaffe atuliza tujja kubeera ku mulamwa nga sigwa ffeffekka ng'abantu waba n'abatwetoolodde nabo nga tubakuumye kubanga ensi etwagala. N'olw'ensonga eyo muzukke tube nga tutandikiddeyo puroguramu yaffe nemanyiddwa nga ekiri emabega amawulire behind the news nga bulijjo omulangira Kalema gegange. Gano ge mateeka agafuga program behind the news. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news. Okay, butereevu ate munaffe tuba tusimbudde olwo nga tutandise mu mbeera bw'etyo program ekiri emabega w'amawulire. Mu studios nina Dr. Galiwango Henry mu studios wano. Era Dr. Galiwango ono that is abasomesa obulimi ku ssettendekero ery'Amakerere. Sebo Dr. Sasa okulabako nate. Kulikayo mu kalulu. Twamaze okulonda. Isayo munonga atakalaba. Twamaze okulonda kati sawa yakola. Sawa yakola. Ekyo kigamba bantu bonna oba just abalonze. Fenna mu Uganda. Kati sawa yakola. Luli nava wano nga kugamba nti Buganda ne Busoga kye yakoze omusajja w'ekikoofiira. Twetangayo elitist bargain. Nalabye Johnsi bambi ono yatemako amasanyalaze ekyalo waba mu bakalulu. Latifu Sebaggala ngo tubaye tumanyi nti waaki opposition bani Buganda wentege nibona nibona kantege Faruku Sebaggala so bagenzi w'omusajja w'ekikoofiira batandike enjogerezeganya lwakuba sirabyeko be Busoga
kuba kati bano bye balina okuzza embeera nti mutuufu twakuba akalulu naye otujjukiranga at least wabojjezaayo naye bannaye so kiina kyekulaga ekyo of course akalu ke tubeeramu olwo kaba kazibu kufana kuwona naye twebaza Katonda abawangudde. Nina mukwano gwange kansala Rose Ntwatwa we wafeeyo kabubbu yalidde akalulu yakalidde ne ogi wange yeruwere bweyeyo Dorothy babibinaki omanyi kati time etuuka ng'otunuulidde muntu anaakola kati Rose wa NRM yitomujja ku Museveni naye ate Dorothy abadde independent naye eriyo n'ababbiddwa ewaffe Egombe omusajja mbadde simuwuliranga nako naye bamuwadde se wa Mayor Division Gombe tebali tumanyi bakasiriivu baani naye bukasa bawulira nti tuwangudde tebagenda ku district Mbabazi yali mugezi n'agenda ku district n'akikubira eyo ne bamulangirira eyo naye ngeno ku ground zero tutuuse naye kale ensi erina kubanga yeefaako yekka mu mbeera zonna mu Bassekabaka kyova nze atawagira bibiina bya bufuzi nina eddembe lyange bayibuli mu kitabo kya Bassekabaka ndowooza ssuula oba yabirimu ekisooka mwalimu omusajja bamuyitanga kabaka Akabu n'omulala omusajja owa bulijjo bamuyitanga Nabothi mu Luganda baki kisimanyi nakumanya kati Nabothi ng'alina ekikazi bakiyita Kijezeberi kabaka Akabu n'agira olukwese gyongerako nga kinyirira Akabu ne yegomba ennimiro yaani ennimiro y'emizabbibu eya Nabothi era mutuufu n'akola olukwese n'amugamba ennimiro eyo ngyetaaga n'amugamba muno sisobola kukuwa nnimiro y'abajjajja bange kati ekikazi kye Nabothi ne kikola olukwese nekigamba nti nedda ennimiro eno erina okugenda nekiwandiika ebbaluwa bamaliriza nga Akabu asse Nabothi nga n'ennimiro agitutte kati njagala emboozi y'ebufuzi tugigattirize ku bintu ebyo so ne bamutta musajja wattu ali mu buyinza bw'agamba nti nasonga wano kino nkyagala n'akozesa either omulangirizi oba ani ali ku muzindaalo nti Kijezeberi nkyagala naye munnange era tugenda okumaliriza ennimiro bagitutte naye ebyaddirira Akabu we battira oli ne basindika Elijah oba Eliya namugamba ogenda kufa olinga bw'omuse nawe ogenda kufa ate embwa ze zirikomberera omusaayi gwo bajja kugamba nti ebyo bya Bible kituufu ebyo bya Bible byawandiikibwa tetubirinaako buyinza wabula obwaffe kubisoma na kubi-interpretinga n'okulireetinga so kati oyinza okuba oli Nabothi nga mutuufu bakubbye akalulu Akabu yakabbye ng'akozesa abalangirizi be Bajezeberi naye munnaye era ebintu bijja kyuka kwata mpola naye ate Bayibuli emu yetugamba nti obwakabaka bw'eggulu bwakutwala nakuwaguza kati wali abawaguza okuwaguza okwo kati nze nkubadde angles bbiri waliyo abakkiriza mweri ango obwakabaka bw'eggulu okuwaguzibwa naawe gwe bakoze nga Nabothi kati gwe amanyi woogwa naye ffe tutandika okukola tugende mu maaso Uganda erina okugenda mu maaso twafiiriddwa omusajja omuyimbi Ronnie Kenoli badde omumanyi tomumanyi Ronnie Kenoli badde omumanyi Ronnie Kenoli badde omumanyi omusajja oyo bali 80 years mumanyi twakula nga twakayingira obulokole yafudde yafudde ku third saali musajja muyingi ng'ekitwali mu byokulonda bino kalulu kali wano kali wali imu twabibuusa amaaso so omusajja oyo yajjako mu Uganda yali tazze ku performinga wabula we were just lucky nti kusomero bwe twali eruweera awo ku ambassador weyajja yayimbanga n'abaana bafe abamu bagendanga ebweru ne bayimba kati yazze okulambula abaana bano bayimba nabo bavaawo that's how we got a chance n'atuyimbiramu awo and we got inspired. So the gentleman died. Well, he left a legacy. Yabadde agamba nti nze siri church leader, I'm just a worshipper.
ekirala ekyankutteko mu weeks Dr. Ronnie Kenoli ekirala ekyankutteko ekyennyonyi y'eggwanga bamutulaki bali mu kulanga mu kifo kiri gundi vacant naye ate nalabe bakiwadde omu Ethiopia omukuusi officer president yabiganye muyigamba nnyo mbu wali omukka yabiganye mbu tennakimuwa naye ng'ate basinkanye of course oli yali former oli yakulirako kampani y'ennyonyi mu Ethiopia ali nga Ethiopia of course mu by'ennyonyi ya mutawaana nungi nera naye eyina amayingu kampani z'ennyonyi singa zirina amayingu economic pressures zikuba nnyo ennyonyi naye kale kati I think ndowooza eneyaffe ekibadde kigikuba weewaawo omukyalo yali agamba nti combined as the committee we have over 10,000 flight hours in terms of bonabona nti naye noga kati flight hours mwazakyomulatinga mutya lumu lwe nasemba okgenda e Nairobi ku makya twasimbula ano tulina kuva ano saawa emu entebe okgenda e Nairobi ey'okumakya nyonyi twagirinnya saawa 3 ezo delays ezo kakati tutuuka e Nairobi tulina okuvaayo saa 12 ez'olweggulo okuvaayo nga tumanyi by 8 buli majja kuba atuuse ewaabwe gy'abeera e Kampala twagenda otuuka okucheckinga in batugamba your flight will come at 3 am Uganda 12 okuvaayo ku Jakaya okuva Kenya ku Jomo Kenyatta batugamba nyonyi yammwe ejja kujja saa 9 ez'okumakya ekiro azine ekiro it was Tuesday ng'egenda kujja ku Wednesday morning at 3 ne tutuula awo ne buziba olunaku ne lukyuka oba ninye emmotoka nsale ngende nvuge at least olunaku lwange lumalire mu kuvuga naye munnange ne tutuula ziba ziwera saa 8 dakiika oba 5 ne tulaba ennyonyi ng'esembedde naye kati you can imagine such a delay nga bw'ojja wano e Kampala dakiika 4 oba otuuse entebe kwegamba I think management kwa lulinagamba nti byonna biva mu leadership naye kati n'obuzibu bwe tulina jjajja waffe mugezi mbadde nkugamba jjajja waffe mugezi jjajja waffe w'eggwanga ayinza okuba agamba omuntu ono tasaanidde naye ate nina ebbanja baziyita moral debt manjibwa moral debt nina kye nasuubiza kati kankimuwe ojjukira bawase bagalo bwa minisita ye yambulanga Piraato nze nkuwadde nekyofa nze nkuwadde genda bukulema okudefendinga it is up to you waone gundi ani galabuzi yagati atata woyo nalwana naye bazi kati musuubiza moral debt not professional but moral wow kafansonyi kankuwe pakikulimye kikuleme nze nkuwadde sagala munneekwase nti saabajjukira nabajjukira ekyo nno bwati bwe buzibu bajjajja obwo buzibu bwa jjajja tayagala kunyiiza jjajja tayakunyiiza muzzukulu tayagala kunyiiza eva abeera awo muzzukulu ne wakunkumula ku lugoye ate munnaye ekyannyumira olaba ne mu December awo nti ennyonyi za delay ng'ennyonyi ne ba packed abaana ku social media ne baleekaana kati waliwo baana abeefuula ba legislators abaakabi mu Uganda gwe sijja kutya kwogera nsereko yali wano mu Kampala naavuma abaana naye ng'abaana there is no way they would shout if there was a clear operation naye abantu temawadde option naye gwe olw'okuba oli ku gavumenti oprotecting ate nga bw'ovuma to me that I think it was unprofessional. Yes, n'abaana baffe okuleekaana kubanga whenever you expose confidence yaba would be users subscribers nabo oba ogisse oba ogamba olaba bannyiniyo bannyinisi bakola ki bacomplaining olwatefe abatalina ki naye ate n'ekirala of course waliwo bannaffe balekana ku mikutu balekane ng'ebituufu oluusi kubanga nzijukira era waliwo saga yaba mutulaki yennyini yoyo yakwatayo akabondo aka social media n'akawa omusimbi ate akabondo ako nako nga kava wuwe mubave batiitiye bawaane bakoleki so kati waliwo okusika omugwa mu makati awo kali bano bagala naffe tujja kulitaliyetinga lwaki temwatuyise ffenna ebintu professionalism yabulamu nnyo mu nyonyi yaffe so nga ate I think there is a potential
kwaba tunulira kati ngene nyonyi gye tuyina eno A330 niyo. Actually, I think it is A320 niyo. Bw'ogenda ogibaliriramu esobola okukola amagoba. Naye olw'okuba nti many times tickets ezimu kuba ojjukira ku report gye baakoze tickets ezimu nga zikulaga nti zaafuluma naye nga tezaayingizibwa. Kugamba bazitunda ina senate teyaziraga and that is very common mu Uganda. Obuba bubbi wennyini. Yes, ati kati bana politician kibayita impunity. Otunuulira bana bali mu saga ya gorilla tracking. Bana kuba buli mulambuzazo okulaba ebisodde. Abagire bali ebisodde simanyi. Mazike. $8. Naye abayaye nga agula tiketi emu n'agikubisaamu n'agiwa omuzungu naye nga mu system teyingidde. Kyokka bakulaga nti abalambuzi tufunye bayitirivu naye nga sente teziyingidde. Kati ne mu nnyonyi bibaddeyo. Tiketi ne zigabibwa naye nga teziyingidde mu system. Ennyonyi eyo ogenda ojjwala okuvaanuka, for example okuva e Kampala ogenda Heathrow. Oyinza okumaliriza ng'ekoze gross revenue loza mitwalo banga 24 gross revenue. Naye kati ogenda okuza $. Which is almost $1 billion. Naye kati ogenda okubala ebice emisoso oyinza okumaliriza nga almost 50% oba 40% nga zigenze ku misoso. Abakozi nyonyi we parkinga, air traffic control, amafuta okuliisa abantu etc. Kale nomaliza nga nobanga okumye ku 50% era ng'osigazzaawo that is enough. Naye olw'okuba nti tickets ezimu ebeeranga egenze empty nomulaba abantu batudde ninga eri empty kubanga tickets sente bazitundidde ku black market. I don't want to use that word. Naye sente za abatunze ticket balinga abagabye nga as if it's giving a give back a CSR. Ati bagenda bagamba nti munnange kuba nakirabako waliwo kampani ezimu nanyako ennyonyi nange nga tulimu abasaabaze 10. Yes. 10 naye nga ate ennyonyi nnene. Ng'ennyonyi nnene. Nga tulimu 10 naye nga gaba budde butuuse omwabukinze mulina okugenda. Yes. Kati bayinza okuba nawo kibakozesa ekyo. Ne bakulaga ati bayinza okugamba nti ennyonyi yagenda ng'eri empty ngoba ate bajjudde ne bokumba ate abantu baalimu. Kane babbirawo akasente. Kakati ebimu ku bitukuba ng'eggwanga. Even others. The last time nagenda Ethiopia we nali omuto gw'abantu 3 nali konzeka abantu 2 nga tebaliiwo nga ne maaso eri kuliko ebifo 2 ebitaliiko so bibeerawo naye bakikubira omwo. How do you reconcile? Kati wewali obuzibu awo but I think bwetufuna management ennungi of course amagoba galwawo okujja galwirawo ddala okujja mu nnyonyi naye how consistent are you? Customer confidence n'ogi maintaining nti mulinya sawa 3 it is okay tugende. Omuntu gw'otutteko yagenda ogamba abatuyiteko Uganda Airlines bw'ogenda Kenya bawaana ennyonyi yaabwe. Oh, look at our queen. Ng'oli ayogera with the passion. Yes. Naye wano ebiri ewaffe wano. Naye kyonna kyetagisa okwagaliza abantu ekintu. Okwagazisa abantu ekintu. Sachi ati buli kisa atambula ajja ku nnyonyi. Ekyo. Kiza ati owulye neba mmotoka. Naga nti edda twabikolanga twabirabanga lwakwatikale byali bitono basi ziriwo mbali ku kyalo. Bwe beekulesse linda yancha. Etuuse mu ssaawa ezo erina okutambula egende. Si bino ebya bulijjo bino. Ati awe tuli oba tutuuse. Okay, tuba tutandise program. Rakai nawidde okukaabako Rakai abantu bali mu kukaaba baga gavumenti tuyambe balumbiddwa ekirwadde ky'ebitooke banana bacterial wilt baga kino kimalawo oba kirya ekitooke kyonna kyengera okwenga kwekitooke kitegeeza okuva ku ndagala kyengera kimyukirya kyonna okwengera kiba okwengera ekifuuka ekya yero yes nga tekinnaba kubanga kikula kali bali mu bweraliikirivu batidde bagenda kukola batya ab'Rakai ye bana gundi Bacterial wilt awona ajjanjabibwa era atya. Sinnaba kulaba ku bitooke ebyo naye sayini zoyogedde
amanyi tulina obulwadde bubiri. I've kept saying this all along. Tulina obulwadde bwa bika bibiri. Waliwo ge bayita Bacterial Wilt. Omulala bamuyita Fusarium Wilt. Symptoms oyinza oziraba nga ze zimu kungulu. Okay. Nga zifaanagana nga byonna gengeredde. Endagala zengeredde bazimyukiridde ne zikala. N'amatooke n'akeesusumbudde olwajjo. Nga okuva mu mpumumpu ekibikako ekikuta ekibikka nga kigudde. Nako nosanga akengeredde. Yes. N'osanga ng'ate munda mulimu obuntu obulinga ng'amanda agafumba ku ssigiri. Nga muli munda ettooke bw'olitema bw'oti omunwe gw'ettooke nga gulimu obuntu obulinga ng'amanda. Obwa black obwo bwa black. Kati okuleka mpozi ngomaze okulaba ku kitooke ekyo oyinza obutagaba ddagala ttuufu naye katusookere ku Bacterial Wilt. Mu Luganda kyeki ye kayovu nedda kyeki mu Luganda nze nange simanyi bakiyita nekimanyi fe tukiyita kuwotookerera oba kiwotokwa. Ngamba ekiwuka kiri ekibireeta ebyo oba tekiba kiwuka anti ate owulidde Bacterial Wilt kati kabeera ka bacterium. Fusarium Wilt mpozi gundi ezimuleeta fungi bwa fungus. Kubanga Katonda yabitonda ebyo nga buli kimu kiri mu kika kyakyo. Bonna busirikitu tetubulaba. Naye Bacterial Wilt kyakola nagamba nti omuti oba ekimera kirina emitunsi ebiri egisinga okubeera egy'omugaso. Waliwo omutunsi ntegeeza misuwa. Omusuwa ogutambuza amazzi okuva mu ttaka amazzi n'ebiriisa. Emisuwa mbitooke si gye mirandira. Mulandira naye omulandira muli munda mulimu emitunsi ebiri. Kati munda mulandira okukkirira mwe muli munda emitunsi ebiri. Emisuwa ebiri. Giri mulandira. Negitambula buli wolaba ettabi negitambula buli wolaba stem ba endoddo. Omusuwa ogumu gutambuza amazzi n'ebiriisa oba n'eminnyo. Omusuwa omulala gutambuza emmere ekoleddwa mu bikoola okwetooloola ekimera kyonna. Nti wabeera kasooli omusuwa guli gutambuza emmere ekoleddwa mu bikoola n'egenda buli awali akasigo ku kikongoliro. Emmere ekoleddwa eri n'eviirako ensigo eyo genda ng'egejja bwe guba muceere ne gufuuka amata ne gumala amata ne geekwata ne gusiba. Kakati Bacterial Wilt ye kyakola omusuwa guli ogutambuza amazzi gwatemaatema ne gufuuka ekigaatigaati. Ogubadde omusuwa ne kifuuka ekigaatigaati. Ekigaati bwe kiba nga kikoze ekigaati ne kikolawo engeri y'ekimere. Twali kutambula. Tewakyali mazzi gatambula. Kyobula waggulu ekimera kiwotookerera. Bwe kye bayita kiwotokwa. Mu bantu batugafuna stroke mu bantu. Waliwo n'okuwotookerera nga mutuufu either bakukubya akalulu. Omusaayi tegukyatambula kudda wa. Bayitwa gundi awotose. Nga mutuufu ebikwogera bikuweddeko n'okkiriza. Tokyasobola kuyimirira bw'oti. Tokyasobola nga bagiyita entege zikufampa. I don't know how they say it. Entege zinfampa. So kati eyo ye Bacterial Wilt. Ate munaffe gyabuuzizza kati eddagala eyo. Eddagala eryo si lyangu lya kufuna era bw'olisanga oyinza oddisaako akabuuza. Kubanga ekyo kirwadde kibaddewo. It is the same science ali ne mu mwanyi coffee Bacterial Wilt bye bimu. Era tubadde solution eri ki? Solution tugissa nnyo amuzungu akiyita field hygiene. Obuyonjo mu nnimiro. Naye ng'obuyonjo tekitegeeza kunaaza mwanyi kunaaza kitooke. Obuyonjo busookera ddala ku nsigo z'osimba. That is for example mu mwanyi. Mu bitooke ensigo z'osimbye nazo zirina okubeera nga teziri susceptible. Omuzungu agamba mu Luzungu susceptible ne mu Luganda nga tezirumbibwa mangu.
biwuka tezirumbibwa mangu biwuka. Kigambibwa nti oluusi kaasa ono naye aviirako akawuka kano okuyingira. Wajjukira obuwuka obwa bacteria mu science tubuyita secondary invader. Bacterium oba akakawuka ka bacteria tekasobola kusima mubiri kayingire, kalina kuyambibwako omubiri ne gwebikkula either ofunyibwa nga bwolaba tetanasi nti omala funa accident ne buyingira. So tebusobola kuyingira nga twali olwokuba kaasa ono aluma ebitooke akolawo engeri y'omulyango akawuka kali ne kayingira. So kati n'okulwanyisa kaasa kyetaagisa. Kaasa oyo omulwanyisa otya? Twagamba nti okozesa kamulali waffe kubanga ebiwuka tebisembera ali kamulali. Kamulali oba oluwoko oba omusulo ogw'ente oba ogwaki kasa gubanga musulo okubeera gumaze okuwozaawozebwa n'oguyibwa ku bitooke if not evvu kubanga kaasa ogamba okuwozaawozebwa ng'oguterese gweddemu obukambwe nga gweddemu obukambwe kompyuta okuwozaawozebwa kubanga bw'ogussaako nga bagufunye ekiro n'ogussaako oba oyokeza bw'okyawula omala gussaako muvu ne gugwamu oluyo olukambwe olwasidi olukambwe. So kyekyo kati basically that pozi so kyebaita cleaninga ennimiro ogicleaninga field hygiene. Field hygiene naffe kennyini abantu by the way naffe abantu tutambuza endwadde ku bimera ebyo eyinza okuba okutte ku kitooke ekirwadde ate n'ogenda ku kirala bwe bityo. Ate wano mu nkumbi jambi ebikozesa byebyo byonna bitambuza biringa bulaba empiso efumita omuntu eyingiza eddagala mu muntu n'ogijjamu n'ogiteeka mu wulira oba otambuza obulwadde nga oba edda bazifumbangako because tezaalingawo. Waliwo omusajja sayansi bwe namukkiriza si mubi mu bitooke byaffe. Sayansi oyo waliwo kye bayita tissue culture mu luzungu lwa sayansi tissue culture nti ofuna akasirikitu oba okajje mu kitooke ekitooke ekyo kirina okuba nga kibadde kiramu akasirikitu ako n'okamezesa. Sayansi muwanvu nnyo sayansi muwanvu nnyo n'okamezesa ekito katugeze osanze ekitooka waka mu nnimiro yo nga kitooke kirungi n'ogamba nti kino kyengenda ofuuza okukola nga mother plant ekigenda okunzaalira ebirala byonna so n'okijjawo n'ogenda n'okakuza bwe butooke buno obubeera nga amalanga obutooke obwo si bubi obutooke obwo that is our local technology here machi asokozesa byuma bya muzungu naye it's our local technology it is okay ebitooke ebyo nga bulaba bimpologoma lwakuba nti binafuwe omusana gubikuba era kati bw'obanga osanzeyo ennimiro ezibaddewo okuva December up to this time zisinga zikubiddwa tebibeera byamaanyi nga wakaba katini nnyo we kati oyinza okugamba nti oli mu kusimba kagundi wadde nga kiba kikuze tebibeera so much tolerant to bad weather. Bibeeramu ng'ente enzungu eba byakulabirira. Singa osanze ekitooke ekyo nga kyava mu kitooke ekitalina bulwadde it is okay. It is okay. Kale n'olwensonga munafu atuwuliriza atozeebu kiri ekyaguuni nti bino bitukozesa ejjambi enkumbi tubikola tyo okuba nti tetusasanya bulwadde. Local science abadde nti tukiteeke mu muliro. Ejjambi ogijje wali mu nnimiro giteeko mu muliro. Naye kati nakugamba nti eri ebintu ebimu ebikooya. Ng'olyakoowa okuteeka ejjambi emuliro. Nti ate ove ku kino ate ogende ku kirala bikooya. Edda science yalinga nti bwe kiba nti waliwo ekigundi kye bayita ekiwabyo oba okimanyi? Ekiwabyo bagiyita pruning knife. Betugisako empumumpu. Pruning knife yali edibiziddwa nga bagamba nti nno bw'oba osobodde funa akati ak'amakabyo kobeera omenyesanga empumumpu eyo. Amakabyo gamanyi why shaped twakolanga zomba zomba butida abagundi bagiyita batida across the karuma okuba obunyonyi batida songa gyokozesa instead of okozesa kiri ekiwabyo wekyo kitambuza obulwadde obwo amasando oba omusaayi omusaayi gw'ekimera nga gwe tuyita
amasanda. Okay. Yeah, basically that. Naye field hygiene is very crucial. Okay. Katukomba munafa tuizo tukyali fenna tuli program aidwanga ekiri emabega amawulire tukomawo tukyagenda mu maaso tuva ku mukutu. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, tuli fenna munafa tuliza program ekiri emabega wa mawulire behind the news. Ndine Dr. Galiwango mu studios twogera ku nsonga zino kwati omanya ekuwa munezi tukwatako nnyo nnyini ddala owange. Uganda egenda kuba eteeka ekkolero ery'ebijimusa ebyaffe wali empigi wali kampiringisa. Information eno nagifuna bajogerako ku last year kati twogere bagenda nti no nettaka baakiryalinga dda buli kiya kakiransi tutandise okulengera ku kitangaala gye twaba okuba tugenda kumwe nga abalimi kinasoboka kino baga biga kuba biri organic baga okandi bakola. Omusajja omwe agamba nti watera gamba Katonda w'amaanyi Katonda waki Katonda wa buyinza nze sijja kyogera ekyo njagala Mukama yeebazibwe naye ripooti eyo nali ngisomako nga eraga bagenda kuba beetaaga oba 160 tons of cow dung per month. Yes. Not per month. Ogundi obusa. Busa bagenda okandi bakozesa. Si per month, per day. Per day. Ebijimusa ebyo nga ziba nyingi nnyo. Actually omwaka zegundi zibagamba tons ziranga 500 metric tons. Omwaka mulamba metric tons. Ente olunaku olumu eyinza okugenda obusa obuwera kilo nga katugambe kilo nga 6 maximum. Maximum teringa njovu nti bwebeera awo ewulula kilo neziwera ne kilo 2 mu kifo kimu. Njagala kuwa contradiction. Abantu babulijjo babutuwa. I welcome the idea very much kubanga tubadde twogera nnyo ku bijimusa bino ebizungu first of all bya bbeeyi tebiwangala mu ttaka ate bikyusa obutonde bw'ettaka bya bulabe so netugaa nti okay bwe tuba tusobodde tugende ku byaffe ebinnansi very good naye kampiringisa tugenda kuba tu inkalinga a lot of cost bwe bali bakola factory ya cement eya Tololo bali basobola ogiteeka mu Buganda oba e Kampala oba e Nakasongola naye bakizulanga amayinja gali Kalamojja ne bagamba okendeeza ku layini y'amasanyalaze empanvu katusembeze wali e Tololo kubanga bali basobola ogitwala e Kalamojja naye bagenda okubala nga amasanyalaze mangi ate n'ekirala baali tebasobola nnyo teeka Kalamojja kuba ate baali batagetinga nti ate balina okuzimba Owen Falls Dam nti ate even this other part of the country wali a lot of housing whatever estates nga ziri ku speed y'amaanyi already ettaka bali baligula dda n'okulirira abantu kati n'otunuulira factory ya Hima ya cement owa Hima era baamuteekeyo waliyo ensozi ezivaamu awuki amayinja ge bakozesa kacyobola beno Kampala cement wano embalala yagwa kubanga tebateekamu mathematics nti amayinja balina okugajja ewala resources bazijjawa factory y'emmwanyi entuŋŋamu eyo gye mbadde nzija kati yabeera reverse nti factory ogijje mu Buganda eri okumpi n'ebugisu awali emmwanyi ogitutte entuŋŋamu factory ey'obusa ng'oli sure nti bw'otunulira Kalamojja ne Western Uganda waliyo ente nnyingi ate n'ogiteeka mu Buganda kati kyambuzaabuzizaamu kampiringisa oba basobola okufuna yiika 133 ne wasinga Kalamojja mu Uganda we wasinga ente nnyingi that is locally known tulina almost 3 million cows eziri e Kalamojja twasemba okola live stock census 2021 ndowooza
nenga mu COVID. obukalo mojja butini obuti buva mu buso bumala obusamwe buli obumala obati bujja baroza tebuva mu busa bujja kumala sema science wawe samutegedde bandikoze subsidiaries gundi 2 nti emu kale tugiteeke mu Western Uganda endala tugiteeke Karamoja at least wali ku source wali wennyini ku source kubanga osoka n'obuza n'ogamba wano campaigning isa wano wetuli bameka uganti nno abantu bajja tuwanga obusa bameka abalunzi b'ente kati awo simanyi economics wawe ngeri bagenda mukolamu ovuga obusa kale of course tetugaana bwetunulira Kato corridor okuva eri wansi Isinjiro kumpi ne Tanzania netambula bwetyo Isimbule Sembabule Rakai Mbalala Mubende Chazanga Nakaseke Chankwanzi Luwero Nakasongola Amolatal Katakwi paka eri wagulu mukasonde eri wagulu Kato corridor naye of all the districts nojja mu Mpigi notekawo so ndabanga kiina obuzibu bwakyo kubanga trade enevuganga ddi obusa okubujja Nakasongola ng'ebukuŋŋaanyiza okuva ku Lake Kyo ng'ebujja eri waggulu Amalataalo bwotyo ebutuuse ddi eno operational cost genda kubeera waggulu tunaamaliriza ng'era obusa obwo ebijimusa bwe biri expensive temba mugenda tulimba nga omanyi ngamba mugenda tulimba sometimes bagamba nga bogera ku balimi nammwe ababasomesa nammwe tuba twaliddemu tembanga gavumenti egenda tulimba nga ekyokuba nti baluga biga organic wakoleramu bitali organic ekyo tekyewalika kukkirizibwa nti sisobola kigaana nti oyinza okujja nga brand yokoze organic naye nga waliwo kyoyagala okuyisawo if not ng'ogenda ku importinga oddemu oripackaging oridistributing nakyo kisoboka already kyali bakola okay bali packaging era wano baleeta bulisi kuva eri bweno baleeta kuba bagamba mu Burundi Tanzania baleetayo batyo ati kibagala tokuddamu okukola simanyi nakumanya naye kati kisoboka nakyo kisoboka naye nze kyentidde nti twagala kulanga tukendeeza ebintu bino kubanga bya bbeeyi naye mode of operation ye tusindikiza ate ebintu okubeera nga bizze kubanga bya bbeeyi I welcome the idea 100% kubanga tulina okuzzaayo ettaka lyaffe ku butonde nga bwe lyali naye operational arrangement nti factory gitadde awantu awatali bikozesebwa era bisigala biri waggulu so fettaka balitaddemu mulimu obummonde mulimu okola trials bali mukola trials which is very quick kubanga of course Minister of Agriculture kukkiriza okuleeta ekintu muno mu ggwanga balina soka ne bakigezesa nga bwela nti bali nti bakola eddagala ebiri abantu baligezesa ku nkima ku biki then nirijja ku bantu ne bakola reports nti okay twatweetinga abantu 107 be bataawona akali kasuyeti ensi neetirya bwetyo ne twabadde ku bintu ebyakabi twalyogedde bali yagali twogereko kuba baana baddemu okusoma ku lunaku lwokubiri tudda ku mande abaana baddayo nkya naye nga kyemba okusoma kuggulwawo ku lwakubiri nga 10 sometimes luli watutiisa abaana baga kulya kawokuumi tusuubire endwadde ekikali abazadde beteeketeeke kubanga nyanyo oteekateeka abantu mu bubi kubanga tekinyuma okuteekaleka muntu kusanyuka ennaku ne muntu wakonaga bwati temwaŋŋamba lwaki temwandabula kati abazadde balina kusibira bati abaana baabwe naddala bagenda mu bisulo. I am very happy some of the schools well tuli mu education sector osisinkana basomesa banno some of the schools kirabika ziwuliriza programu yaffe balina ebintu bye baawera omuzadde tokyakkirizibwa kuleeta bino tetukyayagala soda anything called juice processed oyo tetukyamwagala tekyalikota bino simanyi bino bikukize bye bisiikirize tebakyaleeta ndowooza the only thing kyebasigadde bakkiriza ge mata sijja kwogera brand naye at least mwana muwe mata mulekeraawo okubawa juice I am very happy about it
Okay. Well, of course company zaffe ziba zigwa ebigonga cheers ziba twakula tumanyi cheers ye waneeka wempe of course ziba zigwa ebigo kuba they are biggest capital whatever zitunde ku bulamu client base okutunda obutuwa zitunde ku bulamu so ekyo kinsanyusa naye luli twagamba nti singa ministry of health evaayo okuinstitutinga welfare committees ku masomero abaana bagenda kulyaki abaana balyaki wabeerewo abantu abamonitoring emmere abaana gye balya ebijanjalo mubisitowalinze mutya mubifumbye mutya temutaddemu catalyst mukasunda bbaasi obukuba ebijanjalo ku speed agawekeweka abaana ne bafuna zi ulcers akawunga bakategese batya omwana omutwala mulamu omukomyo bamukomye omulwadde kuba olaba akawunga waliwo obunga bwe bakuba mu November nga tebufulumanga store kati balinda amasomero gatandike akawunga ate nga kabadde mu kifo ekinyukiriza mu store z'abatunzi stock empya kati ate omutunzi kyakola stock eri wansi jasooka okujjayo nassa waggulu jasooka okutunda talina kukola loss kitalo nnyo so kati tulina obuzibu obwo nze nsaba ministry etekewo committees ezirondoola emmere abaana gye balya kyensinga ddala okwagala weewaawo omunja tuza tukyali ffenna oliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nate obudde buno tuba tujjako gye muli eyo program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gwe ow'emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde tuba tusimbudde abo bokka abagala obulamu n'ensi yaabwe ku noti 7 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 kuba oyitawo tubenga twogeramu ko nammwe ate olwakinedda erinnya gyosinzidde ekyo kuba nti otubutuusaako mu kaseera kano kennyini ela wanjisebo Rakai Kalyango yona gesinzidde n'oluwere ekyalo bakiyita Lutuula. Yes wana Kalyango. Mukulu Kalema. Yakasasula ddala esente zange mu ggwanga erya Amerika. Mukulu Kalema. Esebo. Osobola okuwaayo omwana wo mu bazungu omwana wo w'obuwala gw'ozala ne bamutwala waggulu ku mwezi. Ne bamukola ki? Ne bamutwala waggulu ku mwezi. Njimbo yagala maanyi njimbo ensi yonna ekuke. Owai kati Dr. Sewada mwateesa naye mutya namugamba nabukubira esimu ku lw'omuganda nemugamba omuganda genda aleeta sente zange mu ggwanga erya Amerika agamba ate nti nno Museveni yatta abantu oluweero ate nga naye yawaayo omwana we waggulu ku namuweezi g'abazungu agamba ate nti nno Museveni yatta abantu oluweero mu lutalo ate nga naye yawaayo omwana we mubazungu abazungu ne bamutwala waggulu ku mwezi ne bamutwalira mu kizungerezi n'asomera eri n'akolera eri kale ojjamu kubira essimu babakola programu ku Sande babitegeera ebyo babeera ku Sande aleete sente zange mu ggwanga erya Amerika kale ojjamu kubira essimu noli nagamba omukubira essimu kale Impact FM kwoli hello mukulu Kalema Sebo nkulamusizza nnyo nange bwetyo Sebo ne musawo naye mulamusizza nnyo kakatiesa ko musawo ntaseemu omusulo ogwo gwayogeddeko nguterekera ssanga ki okay era nsobola kukozesa gogokka nenjiwangako obuyiyi gogokka ne bemba bakuyitaani Sebo kyabigamba Alex ndi Tomani nga ndi Lusango wano webali nnyo kale we Lusango okay abadde nga munafu oli abadde abuuza naye kibuuzo wano bamuyita FK omusulo okuwola kitwala nnaku mmeka okay nagamba nti bazimba lufula ebbombo awatali nte neegwa okay iwe tiwagambye kale kafune ku simu endala tulabe Impact hello wanyi Sebo mukama afi amina Sebo we bali kuliriza wanyi Sebo
Musoke Joseph. Yes, bwana Musoke. Ani kwanga lyaffe namwe mukimanyi. Abantu bo beekolera bibanyumira tebakyateekerateekera bulamu bw'abagenda kuddawo mu nsi yaffe. Tovola beekolera gati bengalye oli azuukuka buzuukusi walabanga ebyomugaso asobiteeka mu kisenge kye ng'abagamba mukweke wano kampuni. Naye nga ate tugenda okuddako saavisi tetugenda kutambula bulungi. Yesebo. Naye kati kusaaya kakati buli muntu yeesabire. Kale. Okusinziira ku bigenda mu maaso. Yesebo. Okubeera nga ekitulo ky'omwana n'akwata ekifo kya n'amanya ate ne bamuteeka mu kisooka olaba ebiseera egendawa. Tweyanziza. Mukama abatuweera omukisa. Amiina. Okay. Buli muntu yeesabire iwati wagambye. Okay, onagambye. Okay, thanks for the show. Good morning papa. Okay, ono mwala wange Mase ali Luweero. Okay, kwali awuliriza. Onagambye let's move. Temukikuba. Mulangira ne conspiracy. I am Paul. Kikyagamba kituba tutakuba. Ndowooza company eno factory yabigimusa. Company eyo me I support it 100%. In fact kitandikirira wano kubanga jjukira tugamba abantu bulijjo kyetuwagalira ddala. Naye ate okuba kitukyagala tebagenda tufereramu tubitusirike no. Tulina okumanya. Naye po kale tugende mu maaso tulina okuba tubuulira abantu. Naye nga tuwagala organic tebatufereramu ate. Impact. Hello. Wanji. Jose bajola sebo. Amina nyabo. Bali kuweereza. Bali kuliriza. Akakinze joy. Ye nyabo. Nzenga batulina ba agriculture officers district ku magombolola. Lwaki tebatuleka tunetwe kumanyiza obusawa bwaffe ku district. Agriculture officers just training ngire wano kubanga obusawa bwaffe tuba tuweeka kasa. Okuseka batulimba babukunganyi babutwale lyate batuddiza ebigimusa birala bitukyategeera. Okay. Bali eddala. Wow. Olide Joy. So tuddemu abo. Parliament yamusubwa. Joy. Oya tebamuwandiisa. Tebamuwa erinnya teryalimu. Teyali mu register. Ngaalabye. Bana babuuzizza ku musulo ogw'ente ogwo gumala bbanga ki? Gumala bbanga ki? Okuwola kirwagere kuwola wali. Gumala bbanga ki okuwola. Ebijimusa ebisinga bye tukola. At least weeks nga 2 weeks 3. Kati bw'obeera nga olina byogutabiseemu nga kaamulali waliwo ekimera kye nabagamba kye nategeera nti mu Luganda bakiyita ekimiyula. Ekimiyula kino ekyebusoga. Ekimiyula kibeera nga ntungo kibeera ku luguudo ng'ovuga bwoti. Ekimiyula anti gumerawo nnyo ku luguudo just ng'ogenda. Of course mu Kampala tegulimu naye wali ku university we guli ku Saapolo Kaggwa omuddo ogwo we guli kuba ebigendebwa ayise. So bw'obanga gulimu ebijimusa. Naye omusulo tuba twagala bakita tu enrich okwongeramu ebiriisa. Such that toyiwa musulo gukabula oguyiwa nga gulimu n'ebintu ebirala. Tubula nga tuteekamu evvu kaamulali oyo n'ekimiyula nobeera nti toyiyeeko kutta bussi kaasa wabula oyiye ng'otaddemu n'ebijimusa ebirala. Ono omukyala gwe wagamba ow'entebe jo yankubiddeko ow'ebitooke era ng'alina ekibuuzo kye kimu. Tuteekamu evvu lirimu ekiisa kye bayita potassium. Ebitooke bisinga kwagala potassium mu bulamu bwabyo. So kati tuliteekamu ne kibiyamba nti ekyo ekirungo ekyeyongeramu n'ekirala ate okulwanyisa kaasa. So kati weeks nga 2 ekitono guba gukedde obukambwe. Of course waliwo nabaguleko emyezi n'emyezi babeera balina omungi which is okay. So ebbanga ly'ogulekawo bwe bulungi wongera okugimuka. Okay. Mwami Musoke onayogedde ku lufula eyo bagiyita Egypt Uganda Food Security Company eri nga wakava bwoti ku St. Peter's SS ojja bwoti towards Bombo. Era kano waliwo aba UPDF abasulawo abalinga abagikuuma naye nga balundirawo bulundize nti
kusooka tebakola feasibility study byalimu engeri y'ekiyayiyayi gweseba ogule ennyama y'omu nga baba bagula ente bagula nnyama balinganga ngo nti eryamu mutima kati bo tebagula nte bagula nnyama bire bisigadde ebirala tebagula kati nekifa kati sente zafa billions and of course baba contractors anabeera ku district ya ministry bo bafuna kachi yawe because you can't set up such a venture nga tolina kobatemedde kugula okumu kulina osamba akantu kagende mabega ono mwami agambye nti Paulo nti tugende maaso kino ekintu factory eyo nze njagala naye singa bagitadde ekalamojja abandi bagiteeka embalala what resources kale at least at worst either ne bagiteeka ekyankwanzi oba ennakaseke komanya nti yona layini yante obusabu ujja kuba bufunika mangu nnyo kiyambe ku costs zikendeere kuba ekyankwanzi eri amasannyalaze nakaseke eri amasannyalaze naye ate gwoteeke wano e Kampala atali soda nti abamunywa bangi bali Kampala kwajjukira Kampala area abalima batono wakisa abalima batono naye fuluma bwoti ebintu bitwale closer to the people. Omukyala Joy ayogedde ku kyaba agriculture officers lwaki tebasomesa bantu ewaka such that oli waba alina obusaabwe waka nayizaawo olaba buli mwaka omupya buli gavumenti empya ejja n'enkola yaayo kati tubadde 2021-2026 tubadde ku nkola ki tubadde ku ya myoga myoga jaggwako dda waliwo ekirala ekibaddewo PDM tubadde ku PDM edda twasooka myoga then bayoka bata PDM mu kibuga ate ne waliwo ate badde makati era PDM yebadde makati ne wali nga tugenda mu kalulu batandika emyoga yes so gavumenti yaffe buli kisanja ekijjiiba n'enkola kati katulinde kiyinza okuba nga kyekimu ku bigenda obuvuga agenda 20 mpozi mwami gyagenda yagiyitanga atya agenda 2020 so kati agenda 2031 maybe biyinza okukyusa ebintu nga bino you never know. Mukama yebazibwe bassebo planification y'eggwanga lino oluusi abagikola babeera n'ebigendererwa byabwe. Nze mwesigwa Edwin Dodos ezana bali nnyo bwala mwesigwa yebwati bwagambye bwati wateseza kale tufune olwezessimu nga 2 tubenga tumaliza program nate olunaku olwaleero Impact FM weyanziza nnyo omulangira kalema n'eddobaliwa zakuwa batunamugamba binegabyanaatuwandikira naye kaabatunde kategere kino kulimwogetekeyekikimuta nebyabaana okusoma tagaliwange esente tugikulembeza netugikolerera netugikuŋŋaanya nnyo tugidde mubikolebwa netituuka netuzzamu ebitumba ennabaana abyemibiri gyaffe ekonjagala ofuna engendo tomingamu oteeke okugguzizaku obulamu okuba giteekera waggulu wa ssente ekyokubiri ekyo kyemutaseko ekikozesa projekiti zino ezirabikanga abantu ababikola abatabitegeera abantu ababikola ababikanga abakoze ensobi abatateeka kubawabula abantu abasenga believe what they say and they never say what they believe. Ekyo kikulu omulabanga n'obuyambi omusajja abagamba singa bubabwa abadde abawabulabutwa ate nemumukiraku nti atuyongerwabugawo inde mukimanyi abadde abawesagalabyaaakina nzewakiratte mukiteteeza nti obaagaani omukama tusonye mukitaka tunoonye ebyaffe yes ebyamugijja nnyo kale bwati wagaye munaffe webali nnyo webalire ddala mumbeera bwetyo Dr. nze tuddemu oyo tubenga tumeza program budde butuusi alina kyayogedde awo people never say what they mean and they don't mean what they say. Olimo olwo company bandi bagitanga inasako games people play. I mean munsi muno buli muntu alina omuzannyo gwazannya and actually gyogenda nga tweyongera mu maaso abantu bakulowoozesa nti ku nsi oba mu nsi muno tetulina supreme powers tufuga.
the only supreme power etufuga bwe bwongo bwaffe oyina zanyira ku bwongo bwa muntu oyitewo ogende era kyova olaba abantu abamu beerabira nti there is no life after here. In other words, this is the last life we are living. Live it to the fullest. Kyova olaba ogenda mu ddwaliro bakkubirayo ku ssomero ne bakkubirayo toyina woonera. Toyina buli omu aba akuteeze akubbira abo bakkubireko awo ate mu bulamu tewali atateega buli omu ateega. That is human nature. Era buli kimu kyendaba. Yes, the gospel has spread what naye ate the more the gospel has spread the more obwononefu gye bweyongedde because we have gotten used nti enjiri musumba Joseph gye yabuulidde jjo yeeyo leero enkya neruli and therefore let us live a normal life whether nkukwabudde whether nkwabudde for as long as mpiseewo. Good morning. Buli omu ayisawo kiki ensi yaffe weweetuuse bassebo ne bannyabo tugenda basibulye wano olw'ensonga nti nno byonna byetulina okuba ntukola tuyimaliriza tubagabuga teri munnaffe akwagala teri agenda kulwanirira okuggyako white blood cells. Olw'ensonga eyo olina okuba nti oziyisa bulungi nnyo ensi ekunyumire. Mbe bulungi mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.